nga lwachotta munno olw'ensi, nga lwachotta munno olw'ensi. Wallahi abantu babuzibwawo lwa byabufuzi. Ba John Bosco Kibalama bayinza obutaddamu kulabikako mu baŋŋanda zaabwe lwa bannabyabufuzi. Bolo Seeka badde mulagawo Seeka Ssegembe, Seeka Haruna Bukenya we yasookera emulago we yasookera awo. Seeka Ssegembe wabadde awangalira nga musomesa w'abaana Qur'an yabuzibwawo emyaka gigeramu 2 byabufuzi. Bakutwala ne bakutulugunya olutulugunya, ne bakolako ebikolwa bye batasobola kukola ku nsolo ne babikola ku muntu lwa duniya. Fa kino ensi etuko kuttisa munno. Ogenda gimalako bbanga ki? Sheikh tebamanyi nti nabo ensi bajja givaamu. For them they think ensi yaabwe era bo bakkiriza muli nti be bannannyini wano, be bakatonda ba wano, beyita bakatonda ba ku nsi bo. Bakwata emmundu ne bakwata ekittavu ky'omuwemi w'omusolo ne babeera mu ttaano bwe bati atolina ky'obagamba, bajja kukola buli kimu. Lwaki? Kubanga banafu tebasobola kukola, baagala bya bwereere, baagala bya kubba bubbi. Beebuuza muli mu mitima gyabwe, singa tuva wano mu buno obuyinza bwe tulina n'ensente empitirivu n'emmundu, tugenda kukola kitugenda kubeerawo. Kuba bakimanyi inside them nti nno babbye bubbi, tebalina byabwe, tuvula batta abantu abaana b'abandi olw'ebyobufuzi. Ogenda gimalako bbanga ki? Bino tubyogera, twogera bwe tuti oli naakulabula. Seeka abasajja. Bulirira nze omukazi. Tukole ki? Goyinza okusanga omuntu ng'akuba ensolo olukuba olwo n'omukkiriza n'otomugambako. Ani agenda okugamba ku ani? Tetwolekedde kulonda birinde. Nga lwaki ku nsi eno nga ebyebbeeyi by'oyinza okulya mu duniya byonna ebyebbeeyi mbwebbeeyi bwabyo ofundikirira mmanju. Kazambi oyo yakusaba nno. Kazambi oyo nakulesa abaana banno nga tebagenda kuddamu kulaba ku taata waabwe. Kuba oyagala okulya obulungi n'okusula obulungi. Ne bw'ona owaalirira wallahi ebbanga lyategeka bwe liggwako tasussaawo. Aya 3 suratul A'raf. Likulli ummatin ajal. Buli kabinja katadde waatadde nnyini nsi akataddewo kiseera. Fa idha jaa ajaluhum, ekiseera kyakateeka wekigwerako, la yastakhiruna sa'atan, takalyaza amaanyayo nga kakyabuzaayo, wala yastaqdimun, ate takongeramu. Twebuulirire tuzze bujjo obukkiriza bwaffe mutonzi waffe. Obukkiriza bw'olina kuba ntegeerayo ab'ebitongole by'okwerinda, naddala nga jjeno Muhoozi gwe Ssaabaduumizi w'amagye g'eggwanga. Ng'ate gwe mbirungo eby'enjawulo by'oyina, gwe mutabani w'omukulembeze w'eggwanga. Effujjo ery'ogutongole ogutamanyiddwa ku bannayuganda ab'enjawulo ekimala tekimala? Kimala, naye tebakkiriza nti kimala kubanga bo tebannakkuta. Tebamanyi nti byonna bye balya baba bya bbeeyi bitya, tehaga bafundikirira mmanju. Bo balowooza nti bo bafuluma goloda. Namwe bwe munalaba bye balya mutafuluma goloda, si kyekyo. Mututulugunyizza, mutubonyaabonyezza, musa abantu baffe, mukoze buli kikolobero, mubbye buli kimu. But again, one day ebyo byonna bijja kukoma. Ekyamazima obukulembeze bw'eggwanga ffenna tetujja bbuba. Nze n'okwagala saagala kabeere bwerusi. Era labadde nkyasasidde n'obwayimaamu saagala. Kikulu mu byonna batukulembera eri mu nkulembera ya buvunaanyizibwa. Saagala kwogera ku kiwamba abantu. Mu ggwanga eriyina Ssaabaduumizi nga mwana wa mukulembeze wa ggwanga. Bw'abanga His Excellency atukulembera akkiriza nti ali ku ddala lya bwajja bw'Abannayuganda, kabonero akalaga nti mutabani we yaba kitaabwe. Ndoze neeyisa ya Ssaabaduumizi ebeere ya taata w'abaana, kuba pulezidenti ye jjajja. Oli ludda wa Ssaabaduumizi ku bikolwa bino. Yamba ku kitaawe ekyamazima, embeera ereke kufaanana nga bw'efaanana. Agasanga agajweteke
ku bannayuganda ab'enjawulo abavundira mu makomera bakwatibwa ku lwakawesi gye bali, bakwatibwa ku lwakatumba gye bali, Seka Habibu Marijani mukwano gwange gyali mu kkomera musajja wattu, bapochezeeyo tebalinnyangako mu kooti. Ani agenda okwogerera abafaanana bwe bati? Ndowooza ate tegandibadde magye kubeera masaale mu kumenya mateeka, gandibadde magye kuyamba ku bannayuganda baleke kumenya mateeka. Kati amagye n'ebitongole ebiri ku maddembe ani agenda obbigambako nga bye bibadde birina okugamba ku bamenyi b'amateeka? Omuntu akwatibwa emisana ttuku nga bamukutte bategerekeka. Ne bwe tuba tuli mu mbeera nga poliisi esobola okuzinduukirizibwa, abatamanya ŋŋamba mu byambalo by'abakuumaddembe, poliisi yennyini newewenyulwa, then simanyi wajje twolekedde. Naye kikyasoboka omwana w'omukulembeze w'eggwanga nga Ssaabaduumizi n'avaayo n'ataking action ku mbeera egenda mu maaso mu ggwanga, mu mbeera yakukkakkanya na kutereeza na kutebenkeza byakwerinda. Bino mu nsaasire gwe bikoso ojja kunsonyiirayo, kuba bangi muli mu mbeera ekakasa nti bino siffe tulina obyogerako, then kati munyambe mu biŋŋambire alina obyogerako abyogereko, otherwise Allah atusaasire. Ggwanga lyetaaga kusabira nnyo na kubuuliragana, kuwabulagana. Bino ebigambo byange tebitegeeza gavumenti kuvaako, wabula ekikulu byonna kutereeza, kutereeza munnansi atambula emisana nga tajja kugyetekebwako gasangosango. Tuli mu bunkenke obutagambika, drone n'ennamba tekuli, n'abagitambuliddemu tebategeerekeka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Taddala kyennyini tulinga emmomboze mu nsi yaffe, tulinga abatali baana ba wano, tulinga abatazaalibwa wano. Oyinza nno wano batusengesezaawo, twasengawo obusenzi nti essaawa yonna tuddayo ewaffe, tuva batuyisawo tutere tubaviire tudde ewaffe. Naye nga tuli ba wano, bajjajjaffe ne bannyaffe ne bakitaffe basenga bonna bali ba wano. Omusaayi gwe tulina gwa wano era tujja kuziikibwa wano, naye tusanga ffe abatali ba wano tuli mmomboze mu nsi yattu. Naye bo abajja bazunga nga bagoba oluuma, otegedde, bo beefudde bannaggwano ate tebagambwako. Bwe bagamba amazima nga bakolako ebikolobero. Nenze kyendi sure of nti bye bali mu tukola olwaleero, they will not escape it. Tebajja kukibuuka, nabo kijja kubatuukako. Bwe kinaba tekituuse ku bo, abaana baabwe nabazukulu kijja kubatuukako. And it will be terrible. Kiba kitegeeza nti baamala bugambulago, baamala budde bwabwe, byonna bye babbye byonna beepakidde nti babba byabwereere. Babba lw'abaana baabwe na future z'abaana baabwe nabazzukulu. Nekiri bagasa ki nga bavuddeko nga byonna bye babba nga bibaggiddwako ng'abaana basigadde seke. Boogezi ab'enjawulo ab'ebitongole by'okwerinda ne bavaayo ne beegaana Faadi gwe baatutte, tetumumanyira, tetunnamulabako. Nnyina gwe nalabyeko ne nga ya rabbi lakal hamdu. Oli yagambye nti abano bennyini abakwatibwa kazannyo kaabwe bwe beekwata nga be beeyinako enteekateeka eyeewamba okuttattana gavumenti. Kale kirungi buli lunaku olukya lukendeeza ku bbanga lyaffe nnalye tusigazza mu nsi. Bino ebigambo byange tobyessaako, tofaayo. Saba Oweekitiibwa abitegeeza abalina obbitegera mu layini yabyo entuufu, so nga ne bwe bankyamu era buli muntu addembe okutegeera nga ye. Saba Oweekitiibwa atebenkeze eggwanga lyaffe, tusobole omusinza nga ddala tuli batebenkevu. Allah Oweekitiibwa tutaasa obubi bw'ebitonde bye bwonna. Allah Oweekitiibwa atuwa okubeera abategeevu abafumiitiriza nga tetunnakola. Saba Oweekitiibwa atuwa okubeera bannaddiini abannamaddala, munda muli tutuulwemu obukkiriza mu bwomu bw'omutonzi waffe, amaanyi ge na buyinza bwe n'entegeka ze ebeere endaba yaffe n'entegeera yaffe n'empangala yaffe. Tugenda okukola obusiraamu bwaffe n'okungulu nga buva eri munda waffe nga ddala ntegeera yaffe nnyikidde. Saba omutonzi waffe naatwe tubeere kyakulabirako ekitatiitira mu buli mbeera, ekikulu ekyetaagisa mu kiseera kye kyetaagisiza okukolerwamu, ekyogera ebyetaagisa mu kiseera nga byetaagisa. Saba omutonzi waffe naatusonyiwe ng'abatonde. Allah atuwa obusobozi ku byonna ebitegeeza omumusinza. Allah atuwa okuyimirirawo mu buli mbeera yonna naddala ez'eddiini. Allah Oweekitiibwa atuwa buli lunaku okulinnyisanga obukkiriza bwaffe mu bwomu bwe ng'omutonzi waffe. Allah akkirize ebitonotono bye tugezezzaako, akkirize Ramadaani zaffe zonna ze twali tusibye ya Rabbi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid wa barik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك المشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها وليها مولاها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا رب العالمين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا اللهم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amen. Ya, tuyanziza Sheikh Kiti ensonga azigambye bulungi.